mutukwatireko obwavu obuli mu Buganda buunya okiwulira kaakati obanga ekibuga ekikulu mu regioni mwe kiri ababaka abava mu regioni eyo bagamba nti obwavu obuli wano buunya. This is the capital. Gulu tegenda kubeera capital kati kye kinamalawo obwavu. Okay. Abali mu region omuli capital they approach the president of this nation. Negati omukulembeze obwavu bututta. Dear our president, be kind to us, help us. Our people are languishing in dire poverty. But by the concept of what you did never government Jinja again kubeera industrial city. Never government as it were Hoima again kubeera tourism city. By the bagenze nga then is it cultural city something like that. By the bagenze nga babi categorizing mu kati gwene wesunga nti mugenda kulaakulana. Jinja mulina amasannyalaze tulina kati ddamu bbiri mu Jinja gabongeddeko ki kyabazinga kikyafuna mu resource eyo ababbye nga bayita mu industry y'amasannyalaze balala nnyo balina eno mu Kampala abasoga bafunyemu ki wandibaddewo share kana katono kwe tubatulabira wandibaddewo share a percentage omugabo ogufunibwa Busoga as a region olw'amasannyalaze. Okay. Ennyanja Katonda yagibawa ekyo kirabo kya bugagga kibagasiza kiti laba Abasoga batunda chapati basiika mberenge batunda muwogo mwoche botambula ebyalo byonna ebya Busoga genda Kamuli nakwataawo Kamuli navaawo nava Buwenge nengenda Kamuli kumabbali g'ekkubo batekako olumondo ono omusalesale gwe baanika ku kolansi kuliko ki Busoga lujo lifunyemu ki so kugamba nti amasannyalaze eddamu zino ebbiri Bujagali n'ekadya oil force zina kitufunyemu amwe muli bato nze kankusomese tulina ebitundu ebirimu ranch ekimu Luganda obwaguga bw'ettaka kale amalundu kayita amalundiro bwaguga yesine kuno kuliko nte za gavumenti tulina ebitundu ebirimu ente za gavumenti farm za gavumenti. Njagala ombuulire abantu abali mu regions ezo bafunyemu ki Bugaga kibafunye abali mu gavumenti bebaganyula mu nte ezo. Ebusoga waliyo farm ya gavumenti ye Kasolwe ne nayo kati gendo bali amayumba 10 agetolodde farm eyo olabe enchuka embeera zaabwe obanga sikonjere obanga zimasamasa bali amayumba 10 agetolodde buli awali farm ya gavumenti olabe enchuka yaabwe obanga ddala luyali weri genda enjeru teri farm ya gavumenti stock farm stock farm obala amayumba 10 agetolodde stock farm nze natuukawo naye buli muntu akolayo olubuto luli eno amayumba gati abaana basomera amasomero ga bbeeyi genda wano ekabanyolo anti mugamba mbu okusembeza service genda ekabanyolo wano kukwata oluguudo lw'eggayaza okwatiga ekabanyolo waliwo faamu ya gavumenti awo institute ya gavumenti genda wali namalere awali gundi eyo ekola ku nsigo olabe ekitundu ekyo kyona kale tuyenza ye president w'abantu Basajja Mivule bwadde n'ensolo nkambu tukwaniriza nnyo mu program Basajja Mivule live kugambye tusaye mu mawanga amalambulukufu agali mwensa bateekawo balonda abantu ne baba vettinga vunula ekigambo vetting ne babasengejja webali nnyo wasoma balonda abantu ne babasengejja era wabaawo bye balina okubeera nabyo qualifications obukugu obulambulukufu obwesigwa wajja ayise omukululo biki byazaakolayo ne babateeka akakiiko akalondoola ensimbi za defense obanga ddala abakwatibwako mu kitongole ky'ebyokwerinda bagenda kugula ebyokulwanyisa bye bagamba nti bagenda classified exactly
budget bateekawo committee exactly eri well vetted nga balina ebisanyizo ebyebasanidde okuba nabyo ne bagenda batunulira expenditure ne kibaga nti classified kubanga bamugamba nti twagala ggula byakulwanyisa mutwongere obuwumbi 380 ne babubawanga mugamba nti obuwumbi bwonna obukwatagana n'ebyokwerinda tebubuulirizibwako singa kuba muli bantu mukemebwa singa mukwata amakkati g'obuwumbi 380 gezemmeka ne mugagabana kyekisi kye 19 ne muzigabana mu bantu mubagamba ezo tezibuulirizibwako ziri classified senga muzikwata ne muzitwala mu campaign okyegeera so bino bya kibbi nekuluno enusia defense enu ya state ndi ku classified nawano muli muzibasabye obuwumbi 35 kuli ku 15 muli ku 15 nga buli classified tebubuulirizibwako ekigambo classified kya kibbi bwe kitabaako alondoola kya kifere more so in a country like this one omuli obubbi obuyitirivu bwe basiiga omuzigo ne buyita nguzi si nguzi bubbi okyegeera mu ggwanga erifaana bwe liti ne mulikkiriza okubeera n'omutemwa gw'ensimbi ogwo tegubulirizibwako nga n'eziri ezibulirizibwako zibbibwa misana olwo ate kati zine zitabulirizibwako okyegeera kyeŋŋamba obanga ez'enguudo ez'amalwaliro ebuduuda ettaka eribumbulukuka ez'abanoonyi obubuddamu eziyita mu process empanvu nga ziriko n'abazirondoola LPO negundi omubalirizi wa gavumenti nga naye waalitajeno azitunuulidde obanga zibbibwa ate kati zino zemuwadde president nti ezo zakyama tewabanga walingizaayo okumanya bwe yazikozesa classified bino tuli mu system y'abamafiya ya kibbi kyerere naye katugende ku ssente kalimba njala kusomesa gwanga nti newankubadde wabeerawo classified mu mawanga agaagala obulambulo gateekawo committee etunulira classified expenditure ddala ssente ezo zigenda kugula byakulwanyisa Russia zatuuse baizawe bwe zibanga zatuuse ebyokulwanyisa baliguze ssente meka what was the balance zonna zagenze ku mutemwa oba olwo ezafiseewo yes kakati ezo ssente Mwai Museveni ng'akyaliwo zijja kweyongeranga bweyongezi ezifaana bwe ziti buli mwaka zeeyongera kubanga ebintu bibiri si bye byokka naye kamenyeko bibiri ebiwangaaliza Mwai Museveni mu buyinza ekisookera ddala kwali kuleka this is very very interesting and important yalina okuleka abandi badde bakita agitation abandi badde bamujigija ovawoddi ogenda ddi abandi badde balemera ku nsonga babenga bwe baagala basiruwalire mu ssente awangaalire mu bukulembeze so abantu bali batunulira entebe ye exactly kati batunulira kacha akali ku meza batunulira bya bugagga accumulation of their wealth bafunye ebintu bingi tebalina budde bumalira ku Museveni bwakumalira ku Museveni nti ogenda ddi eyo yamu ku nsonga emuleetedde okuwangaalira mu bukulembeze abantu okubba namba 2 okutambula ng'akozesa ssente ezo mu bantu buli muluka buli gombolola buli disitulikiti buli mukolo kiri very expensive akozesa ssente mpitirivu ezandiyambye eggwanga lino okuva mu bwavu naye olw'okuba nti yaddira ssente ezandibadde zikolera abantu afuuke muganzi abantu bamwagale n'azirekera bano abandi badde bakolerera ye entebe yagiveemu ne bagaggawala baleme mutawaanya kati alina kwegula president wange tutunulire tuweno president Museveni gyaliko gyasabiddeko supplementary budget eno yo bannayuganda banagifunamu operational wealth creation tour
kankubulire banagifunamu obwavu obungi kubanga omwavu taba na choice ne bwagenda nga bawa obusabbuuni obusukaali otunnyo balaba bafunyeemu mu ntambula ya president yes oloka bwatuuka banywa kasoro webale nnyo kakati eggwanga balikumidde mu mbeera nti our people can exceedingly appreciate 500 shillings. Nga tumaliza ku nsonga eyo omwogezi w'ekibiina kya FDC era nga ye nampala wa World Oluvuganya Government in Parliament Honorable Ibrahim Semujunganda yagambye nti kino President Museveni kyaliko ali mu kukozesa ssente za muwi wa musolo kubanga akampeyini ndiko gwe mulaba gwe ndiko gwe nkugamba era ng'agamba nti bo tebawakanya president kutambula ng'akola kampeyini ze yandibadde NRM nga ye funding nga tuwa gyaliko so si government kubanga zirosereza muwi wa musolo zakozesa mwami Museveni bw'alirekayo okutambula negati yenga president tasalirekayo kwengejinga n'abantu kubeera engaged n'abantu be kiina kabi ki president okutambula ng'alambula ku bantu ulira Kenyatta kuba nakutwala mu America Uhuru Kenyatta ono we Kenya ojagamba nti wala ne Kenyatta atambula tagaba sente Magufuli Tanzania atambula era wopa program eddako next week nja kulekera engendo za Magufuli for the emyezi mukaaga emabega region zatambuddemu tagaba sente kubanga akimanyi alina ttaamu bbiri agenda ono ayagala kufiira olufuzi alina okubanga yeegula alina okwegula mu bantu nnyonnyo kubanga sente ezandibadde ziyamba abantu tezagendayo ye yagendayo sente yazirekera abantu babandibadde bamuwaliriza okuva mu buyinza ne balya sente ezo ezandibadde ziyamba abantu kati kyalina okukola ye kwe kwesitukira n'agenda mu bantu abakwane abakoleko omukwano abaweeyo obunyweebwa bubeiti asobole okudda nga anoonya akalulu okitegeera bamwongere ekisanja kino kijidde mu kaseera nga ne chairperson w'electoral commission omukulu justice Byabakama yakawandika ebbaluwa ng'alabula bannabyabufuzi abatandise okwengejinga mu ale campaigns bagamba nti abamu ku mmwe mwefula bakola consultation naye muli mukola public meetings n'agamba ekyo kikyamusooka mulindeko ng'agamba bannabyabufuzi awagane mukama we mwali ye yagambye bannabyabufuzi eryasinga okikola okusinga Museveni ye ng'agamba nti muli mu kwefula abeebuuza ku bantu naye mulikola enkuŋŋaana n'abalabula so abamu bagamba nti lwaki olitiyete ebbaluwa actually nadde naba omu ku basajja bannabyabufuzi mu ggwanga abali ku Oluvuganya Government agamba nti asooka tutage ku kopi gy'aweereza President Museveni kubanga President Museveni naye ali mu ale campaigns era kyova olaba nti gavumenti bwe zikyuka abantu ng'abo badduka naye nga tewali abagoba mu ggwanga bajjukira ebyo baayogera ebitalina makulu kyova olaba nti olugya omukulembeze be basooka okudduka kubanga mwami Museveni buli wayimirira agamba kale ne mundeetera ne mwalonda bubi mulonda mutya ensobi yammwe ne mulonda Bobi Wine ne mulonda Katolu Bwama what's that ne kyekifula entambula president y'ebyobufuzi kubanga